Bano abategeerekese nga Nduga Muhammad ne Kakulu Ramadhan basangiddwa ku Kalwero mu Kampala nga babadde basaba omusajja obukadde 7 okumufunira police bond. Bakubuuza abasajja bagambe kye bakubuuza ky'ogoddamu toseka bagambe kye baagala. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi Fred Enanga, bano baliko bannaabwe abalala abatannaba kukwatibwa. Enanga agamba nti ebbanga liweze nga bano beetaba mbega b'ekitongole kya poliisi ekya Flying Squad nga bafeera abantu mu bitundu by'e Kalwero, Kawempe, Bwayise, Makerere n'ebirala. So bano ababiri twagala batulage bannaabwe abaakabo batusuubira akabondo kano kanene kateekeddwa okubeeramu abantu abasingako awo obukodyo bwe bazze bakozesa ekifaananyi kye batambuliramu beeyisiza ddala nga omupoliisi yennyini omutuufu okuboggoka n'okutiisa n'okukangavvula abantu ba bulijjo. Enanga annyonnyola nti bano babasanze n'endagamuntu enjingirire n'ebizibiti ebirala. Wano wakubidde omulanga abantu bonna ababeera bafunye obuzibu okwewala abantu nga bano era n'ategeeza nti bondi ku poliisi ya bwereere.